campaign z'omulundi guno teziri mu vibe kiki ekibuziza vibe mu kalulu k'omulundi guno naye nga sinatandika olwaleero mbadde nsoma n'ensoma nti mwaka gwa 1781 gamba nti 1781 omwezi gwa Novemba tolakaawo emyaka gibeemeka okuva omwaka ogwo paka kati okutuuka paka kati gibeera mingi tolako 225 soko otoleko ginana mwejo ekituuse kinana esoko otoleko sura ko toina calculator bwe ntolako wano ndaba nga emyaka gibeera mu 10 mu 1781 aha kigenda mbibiri nawe n'okusoba wano mukaaga kakati giri emyaka 656 genda bawano gye nnyina 1781 tolako 225 ampuliriza gwe kikyofunye gwe mathematics wamukolerawa yanguwa 1781 si bwe kiri 1781 gitole ku 225 wetuli n'emyaka 244 yes 246 anamwena 244 kakati wakayita emyaka 244 abampuliriza okuviira ddala abaddugavu abasembayo okutwalibwa ku lyato e Bungereza nga abaddu nga bajjiddwa ku pooti ya Accra e Ghana mu biseera ebyo walingawo eryato oba bino bye ships ebyato ebinene baliyitanga zongo eryato eryo Abangereza baali owa ku Badaaki bwe baali bowa ku Badaaki ne baliguza kampani ya William Gregson yalinga mu kibuga Liverpool njagala omuwagizi w'emipiira amanye nti bino byonna bye twogerako okujja kampani z'abazungu okubeerawo emipiira na kinaffe bye tuwagira kubanga omuddugavu bw'ataategeere bulumibwa gye twava kyekyo lwaki tetutegeera kiki tulimu olwaleero abampuliriza mu biseera ebyo eryato lino lyasimbula n'abaddu abaali basukka mu 4 bwe baatuuka wakati mu nnyanja ne babula eryato lino lyali ligenda Jamaica Jamaica eno abazungu bano be baali batwalayo Abangereza era nga be batundayo abaddu bagende bakole masamba olwo babajje mu Ghana ne mu West Africa yonna abasajja bano bwe baatwalibwanga abampuliriza babakwatanga ne babasooka ne babaleeta ne babakolako medical check up ne babayimirizaawo Kagogo anaasobola ne banyenyanyenyamu bwe bati kyawo no Kagogo tajja kusobola oba anaasobola okukola omulimu guno abampuliriza omuntu ataayitanga medical test yeeyo bana abaddugavu abamuleese baamuttanga abazze okumutunda nga bamutta omuzungu ono alaba nga bagaye no maali egenya oba eyonoonese kwegate tukolera vaagi nga basooka basootingamu ne bagaha ono ajja tukolera wakiwago ne bakebera kutu ne bakebera maaso ne basooka bagamba abaaliwo nti basooka nga ne bakuba ekyuma mu muggulu ne bawulira empoggana bwe kawoggana ennyo ne baga kano toleeta zaayo ono tajja kusobola kanyamandoogo mu byafaayo bagamba abamu basooka nga ne bamukubangamu n'empi kyekimukubya kebera oba anaagumira embeera ne bamufukirira amazzi agannyogoga balabe oba amera olutiko oyo tajja kusobola budde bwa mpewo nnyo ampuliriza bakwata olugendo eno gye baali bayita Atlantic Slave Trade ne babavuga bwe baatuuka mu nnyanja mu semayanja wakati baalinga abagenda okutuuka e Jamaica ne babula bwe baabula ne babula kilomita 484 bwe baamala okubula
ne bakomawo bwe baali bakomawo olugendo nga luwanvu amazzi ne gabaggwako oba ne gabakenderako abasajja kye bava baatuula waggulu ne bagamanya ekyokukola tie ffenna amazzi bwe ganaatuggwako tujja kufa tuggwewo tie mukwate abasooka 5 mu bana mubasuule mu nnyanja bwe baatwalanga abaddu abampuliriza baatwalirangako abakyala n'abaana ne basooka ne basuula abakyala 5 mu bana n'abaana mu nnyanja bakendeze ku muwendo bakendeze ku muki kulaba nga amazzi tegabaggwako kufa bonna ne bongerako abalala bwe batyo buli lunaku ne bagenda nga bakendeza omusajja omu kyava abaga nti bannange oba mutuwe omukisa ffe twesuuleyo bwetuze oba tufe bufi nga temutusuddeeyo abazungu ne bagaana owaayitawo ekiseera abazungu bano bwe baamala ne batuuka ne bawaabira insurance kubanga bayinshuwalinga nga buli muddu gwe batwala nga kago bakuinshuwalinga nga ki kago ekyamaguzi nti kati bw'oba oleeta ebintu obisuubula okujja okuva e China paka e Uganda oteekako nti cost insurance and flight ekintu kyange singa kigwa mu nnyanja insurance enansasula kaakati n'abaddugavu baabateekayo nga kago kyamaguzi abampuliriza we baatuukira okusaba omuwendo guno omulamuzi eyasooka okubawo mu kooti nga bawaabidde insurance ng'egaasi tujja basasula yagamba nti baali batuufu baasuulayo byamaguzi byabwe yo insurance ng'ega nti bano batta bantu bali ne bagamba mu kulamula okwalimu nti bano si baali bantu byali byamaguzi migugu kubanga bali baserevu babasuubula batwala eno property lwaki otututte eno omuddugavu amanye ensi yali emulaba etya ekyokubiri bwe baamala ne bakola apiiro ekkooti enkulu yasalawo nega nti asi kituufu abantu olwakisoma mu mawulire byonna e Bungereza kwe kwava okwekyanga ne bateekawo etteeka ery'okwabolishinga slave trade ne slavery nti abantu baali bafuuse kyeyonoonero kakati walingawo akabinja k'abazungu be baavangayo nnyo okwekalakaasoga nti bannaye mulekeraawo ekintu kye mukola ekyokutunda abantu ng'abaddu abolition of slave trade mu byo lwaki ntandise n'ekyo kiyigiriza abantu nti omuntu abatamanyi bambi kizibu nnyo okumulaga nti tamanyi omanyi nti ebbanga lye mubanga omuntu aba tamanyi ekisooka tamanya nti tamanyi ekyokubiri ajja n'ayolesa obutamanya bwe omusajja yawandiika akatabo yagamba nti abaddugavu bye twanyumiza bino nti waliwo abaddugavu abaafa nga balwana bave mu busibe buno n'obuwambe bagambanga nti olw'okuba mmwe mumanyi mutuleke oba tufa tukole ki tufiire mbutamanya buli bwe ntunulira society ng'egulumiza omuntu atamanyi ntandika okugetinga worried waliwo gwe bagulumiza atamanyi ekiseera kino abantu bangi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Paundi ya 3 mitwalo 15 mu zaakati. Of course ziyinza okuba ennyingi nti oba baamubalangamu nga kakadde naki nti ebintu bingi ebindeetedde okufumiitiriza neŋŋa nti singa baasomesa abantu abaaliwo slave trade ne tumusoma bwe tuti negwe omanyi kalikulamu gye baatulekera nti yali tekuganya genda in depth mu stories za slave trade tukomaawo kungulu kyova olaba nti today omuddugavu ate ye yeetwala n'afiira mu nnyanja ffe twebajjira amaato
ne batambula okuva e Cameroon, abalala batambudde okuva e Uganda, ne bayita mu mbeera eyo yonna gyerimu ng'alwana agenda eri mu bazungu ayoze toyi. bagenda kwoza toyi gy'emirimu gyokka egiriyo. Teriki omuzungu olooza omulimu gw'okola gwe omuzungu gwaganye. Gwe yenyinyala okukola. Sinti tegusasula. Duli babatwalanga ku mpaka. Sinti tegusasula. Naye gwe yenyinyala okukola. Duli babatwalanga ku buwaze. Kakati gwe weereeta. Kati beetwala bokka. Era ne muteekamu ne ssente zigamba onale bonkolera buli kisoboka nfune visa ngende Canada. Tuli ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Lwaki otututte yeno? Wano mu Uganda waliwo butamanya. Bino byonna bye twogerako tetumanyi. Obugagga buba butwetoolodde. Naye nga ffe tetumanyi tutandika tutya okuharvestinga obugagga obwo. Bye bimu ku bizibu bye tuyina. Butamanya. Omuddugavu bagamba eva mu history y'abaddugavu badistroyinga omumanyi. Ne bamusanyawo. Omuzungu yaŋŋamba for as long as omufirika alina mentality destroying omumanyi. N'awanika omukono gw'omuwemuzi, Africa will remain backward. Kangu ekyokulabirako kimu. Democratic Republic of Congo etuliraanyewo. Eyina ebyobugagga bibalirwamu trillions, si billions za dola, trillions za dola. Obutabalika bwa dola nga 20 n'okweyongerayo. Naye Democratic Republic of Congo basiiba balwana nga neeno bali eno babundabunda bajja basaba mmere. Wabula buli kyosobola okusuula mu Congo kimera nga tokifukiridde. Negwe kikuwa amagezi nti bali mu refugee camp. Ehoima n'ewalala n'eri Kasese yonna West Nile nga basaba kyakulya. Obugagga babuleka mabega. Ki ekibatawaanya? Knowledge. Butamanya. Na governance. Two things. Kasita mukkiriza okwasa eggwanga lyammwe omuntu atamanyi. Eggwanga si kigezo nti baligezesezaako. You must understand your history gye muvudde. Nti babatundako ng'ebijanjaalo. Era ngezaako okugamba omuddugavu ali eyo nti baakwatanga omuddugavu ne bamujja mu lyato ne basuula nti azitowa nnyo excess cargo suulo waffe. Naye nga gwe baakozesezza okumuleeta ye muddugavu munne. Era bamuteekateeka aleete n'abalala. Omunyankole alina olugero olugamba nti omuguwa oguwanika omuddu aba muddu munne. Oyo Munyankole abo bakikozesa nti mwiru. Nti omuguwa oguwanika omwiru aba mwiru munne. Kakati mu nsi muno mbadde nsoma ku nsonga ey'okubiri nti abazungu bazze n'ekigambo ekigamba nti olwamala ekyo ne bamala nti slave trade tusibyewo akatawulo ne bajjira mu colonialism. Royal Geographical Society mugende munoonye ebyobugagga kati tetwagalayo bantu mugende muzibukule ebyobugagga byonna ebiriyo. Ne bajja ne bazimba infrastructure nga bwe nkugambye ey'okutwala ebyobugagga byabwe. Waayita ekiseera kitono nnyo sente ne zibaggwako nga empire egaziye ne bakola decolonization. Bwe baakola decolonization naye ngezaako n'okulaga nti by 1700 abazungu abo bwe baamalanga okunoonya ettaka ekkalu ne batwalayo abaana abalimira ku mpaka baatandika okulaba nti wakalu ne baweerezaayo abantu baabwe. President wa America Donald Trump olwaleero abafuga agamba abagwira nti bafulume ensi eyo. Jjajjaabe tebannamalayo myaka 3 mu America. Nabo baagendayo bugenzi. Tebannaweza emyaka 3. Naye agamba abalala mmwe mufulume. Lwaki akikola? Nti kyenkugambye nti bo bamanyi vision eyaabwe kikye banoonya mu nsi eyo. Kati balaba mulya ku resources ezaabwe.
bana babwe kubali ganyoddwa n'abazzukulu mu bimamidde fe tuyigamu kimu ekyo anti mission tetugina Uganda tena mission in Africa yonna don't talk about Uganda in isolation Africa tena mission anti kati kangu example Zimbabwe njiraba president waabwe ayina emyaka emeka munangago tali mu kinana nga mu esatu asaba kukyusa ki semateeka bongezeyo emyaka bamwongereyo naye nga yagambanga nti obuzibu obuleetedde Zimbabwe obutakulaakulana Mugabe kulwa nnyo mu ntebe era neyeegatta ku bantu bawambe Mugabe nga yali vice president we ye yeegatta ne baali bamuyita Kiwenga omujasi ne bajjako Mugabe ono yali adduse South Africa ne bamukomyawo n'okumulayiza ne bakola ki ne bamulayiza Mugabe ne bamuteeka ewaka paka bwe yafa olwaleero n'asaba nti naye bamwongeze omuddugavu ayigadde oba bw'oba batuuka mu ntebe waliwo akabagamba jasi gyamanyi omuddugavu ono African ayigadde golooza nti it is by mistake nti newabadde democracy mu Africa era teri nkulaakulana wa Zambia teri nkulaakulana ate gyeri kyate batwewanirako nti batuleka Uganda esinga Zambia obugagga etya ne economy ya Uganda esinga ya Zambia yago mazima naye nga Zambia okuva mu 9 ndowooza 91 ndowooza Kenneth Kaunda lwe yavaako ne kuddako Kiruba n'abalala bazze bakyusa abakulembeze naye era basigala nabyenkulaakulana banoonya kwagamba mu Africa abalina democracy n'abatalina bonna bafaanana batambula bawenyera Malawi ekyusa buli lunaku abadde mu opposition nadda abadde eno nadda abadde naye oyina kyosanga nti African mentality era we wali enjala era Malawi esinga obwavu era nkugambye theory kiki ekitumenyanga Africa kakati tulina okwezuula tutya for as long as tetu improving household income tujja kusigala tunyumya ku byabufuzi bwetakola ki bwe tutaakyusa ennyingiza y'amaka ne tubeeranga ku productive scale y'ensi yonna tulina kye tugattako kati kwekyo ndabanga ebbanga lyetumala nga tetulina kye tugattako anti nkubuulira gavumenti yakuno ekikozeeko lwaki totambula Africa lwaki nkutandikidde eri yonna so that owideninga scope ye ey'okutegeera bw'ogamba ennyingiza y'amaka ndabanga wano kikoleddwako ebbanga lye tunaamala ng'ennyingiza y'amaka teriiwo nga ntono lyebbanga lye tujja okumala mu bwavu solve the problem of household income GDP yeyongere GDP ereeta per capita nti omuntu aproducinga kinga omuntu sekinnoomu buli maka ennyingiza y'amaka eyinza kulinnya etya production skilling mindset change omuntu mumanyisa akulwe ng'omwana akimanyi nti okuva ku myaka 16 nti teri kyoyingiza nga tokoze ndandika okutunulira eno mu education bye batukweka tetulina busungu buli you don't have that anger that once your ancestors were enslaved nga bakolera obwerere nga bakubwa miggo nga bawulirana ku njegere until that history sinks in omuddugavu ajja kukola nnyo okumanya nti twava mu kubonaabona your history is what shapes you bwe mulitegeera nti mu kubonaabona mwe twava kakati wajje tudda ne bw'ogamba ku kyokkola abafirika nga bakozi nga mukola ki batuuyana we are the laziest people mu society yes I'm telling bye bakola ne bitafuna katale omuddugavu mukozi under order gwe mulekaawo ekiraga nti abantu baffe si bakozi alaba awo ekipapula n'akirekawo wakakiraba bulijjo nze sinza ayonjaawo teyeetuma abafirika tebeekubiriza bakujjukiza banange mukole ate era ne mu moral fabric yaffe nze nnyina ekintu kye nabutunuulira ne nga nti gw'osobola okyewuunya nti edda
abazungu bwe babeererawo nga kabuyonjera bagamba yaliko embooko ogesima yampaka kuba wali abaali baagala okwonoona kumansa buli wamu. Are you surprised nti omuntu akwata n'akwata empitambi n'agikola mu kaveera n'akasuka mwala ekamocha mu Kampala kiri buli wonna mu Kampala abo bava mbaki with the rate of the rural urban migration abantu abava mu byalo okujja mu bibuga we need to reshape the minds of our people. Kinani alina kikola fefe nyini bakulembeze oba buli omu tulimu wano and how you choose your leaders era for all purposes and intentions waliwo omuntu gwolaba kati kanku example laba Sempijja oyo bamulanze eki regardless of all parties Sempijja must be credited ku bato y'emmwanyi ekyo buli omu mu nsi akimanyi. Vincent bamulanga ki Sempijja ye yatandika okukubiriza abantu okulima emmwanyi mu kya sigamba bajjajjaffe mu mulembe guno nga kyali minister wa agriculture nga tannaba nakufuuka minister nga yero C5 owe Masaka temuva ku mmwanyi mmwanyi kya bugagga gwoyinza okuseka olwaleero naye enkya kya bugagga eriyo ye yagirima tayinza kwejjusa ayina ennyingiza tekikolo ky'emmwanyi bajjajja kye baalekawo ekya Kurono oba ekya Robusta n'abalala bakyakinogako. Kakati Sempijja message ye n'eri abalonzi be eyaadoptingibwa gavumenti eno okubeera aggressive ku mmwanyi ne Buganda government neyeegattako ku mmwanyi terimba much later but Sempijja Vincent bamulanga ki you might not credit him for anything simanyi balonzi be basinzira ku kyokulonda nze tebinkwatako ebyewaabwe naye what I know is Vincent bamulanga ki Sempijja ye yatandika moral campaign ey'emmwanyi economic campaign of emmwanyi tejja kulimba abagiteeka mu nkola era si bali bubi naye gwe omanyi nti gwe guno omulembe oli walowoozesa abantu ng'agenda asaba akalulu nti bwe tukyusa obukulembeze oba singa obukulembeze bukyuka nti emirimu giri kadeeya buli omu tujja muyiira awo agenda alondewo kuba noonya akalulu waliwo n'agamba agenda bawanga emitwalo 2 buli mwezi abatalina mirimu well simanyi mwe yasinzidde because okubawa emitwalo 2 agenda zijja ku fandi ki kubanga abatalina mirimu mu Uganda basukka miliyoni 5 buli mwezi ajja bateeraka nga 2 nze ninze gwe ekyo bw'omukyaza wano ng'omugajjayo calculator ng'omugamba nti baba basukka miliyoni 5 ku miliyoni 7 tubaliremu ng'ogaba emitwalo 2 buli mwezi omwaka onasasanya mmeka logic mu kifo ky'okugamba nja kukola buli kisoboka buli omu afuna omulimu nteekewo empenda nedda you create a condition omulimu you can start it yourself onti otya nti nze mbadde nnima bwe mmala ne producing emmwanyi kyekimenya emmwanyi embisi buli kilo bagingulako 2,000 naye singa otuleeterawo drying machines oba ze tuyita solar dryers ennene ffenna we tusobola ozitwala nti solar dryers zino ffenna ne tuteekayo emmwanyi ebadde ku 2,000 bwe ngitunda nga kibooko ebeera ya 10 mmeka 5 oba 6 kitegeeza ennyingiza eyongedde okula onzije ku 2,000 kilo n'ennyingiza 6 nonteeka 6 naye gwe n'oteekayo nti buli akaliza wano mweno solar dryer ajja kukalizaawo for siringi 1,000 tewali buzibu so investor eyandize yanditaddewo dryer ono ajja okukaza n'omulyako siringi 1,000 ku buli kilo ye ne bamugula 4,000 mu nnaku 2 ebyogerwa mu campaign bye bibuziza Bible oli yayogeddeko this is kino kyoyogera omuntu omulimi w'emmwanyi abali eyo abawere miliyoni 2 enkya n'agamba obulamu bwange bugenda kukyuka ng'akiwulira kirimu eggumba yes but also n'omuntu ali mu America akoze ssente ze mu Uganda n'agaawo nalebo mbadde nsaba kupatinalinga ne gavumenti oba kujjanga private investor nteekewo solar dryers ku sub county nti solar dryer etwala ttaani 50
oba ttani 10 ezimbibwa sente mmeka nti ezimbibwa nearly million 8 depending on size tiyo ya ttani 10 ne storage oba power driven dryer enuna mu moisture ono bwe malo omunuunamu nze nenkola 10 buli aleese njizimba omulundi gumu njimaintainingira ku buno obuveera bwa ultraviolet rays bwe tuteekayo ate nemba nga nsobola okufuna mu sente issue okutta ina sente mu private sector na investinga sente ze then ate n'osembeza obugagga through value addition nti abadde atunda embisi mu baafu agitwalayo ne bagikaza ebbaafu ebadde emitwalo 2 n'ekitundu n'amala n'atunda ebbaafu ye emitwalo 10 nasigala nga afunyemu bakubireko mu ngalo. Tuli ku Radio 4, Radio 7, wamone Radio 8. Ampuliriza ndine Honorable Muhammad Nsereko. Tugenda maaso n'okunnyonnyola ebigenda mu maaso. Njagala tu... How you've created jobs. One, ona ayina capital bungi nga tamanyi wa Musa. Yeah. Two, ona abadde ayina emmwanyi nga azitunda tafunamu magoba manene. Owe emmwanyi aba afulumya. Owa kasooli nga akola ki? Ngayingira. Kitegeeza talina kulinda nkuba kwanula na kwanika. Leeta wano nja kukolera ku 2.5. Owa kasooli aba afulumya. Ngowe bijanjala akola ki? Ngayingira. Owe bijanjala aba afulumya mu dryer. Owa soya bean nga akola ki? Owa soya bean aba afulumya. Ngowa koko akola ki? Aleta. Katabe tuina bikola tutya. Ana ino tuteke otuyamba kwecho. You need a knowledgeable leader. Yaliwa. Oyina omu anti nzagirese wano ntudde wano naawe. Kakati nzo yagala ngende nze imparting knowledge mu muntu atagina. Lwaki tobayamba bayambe banonye ko bayambeko ku lw'obulungi bwa Uganda ne Africa. Knowledge doesn't seek someone. Atayina magezi ya seekinga ki? Kiddemu weekubira engalo. Ani agenda mu ssomero? Omuyizi n'omusomesa. Essomero lye ligenda ew'omuyizi. Ani agenda mu ssomero okuyiga? Muyizi. Today abantu abeekumidde mu programu eno bayina kye bayize. One, nti teweetaaga buli omu kuba mulimi wa mmwanyi. But two, ono alimu emmwanyi gw'omwongerako otya value addition. Problem is our desire to go every business alone. Nennaku zino n'amasomero gakuba obulango. Bazadde muleeta abayizi. Sikuba ndi wano. Uliririza wano. Ayagala okunkontaktinga ennamba y'essimu nagibalekerawa. Contact me ogaye nti Honorable njaga kukoleranga wamu naawe nsaba kumpa ku magezi. Bano abanoonya akalulu k'obwa president. Teri ayina message. Teri ayina message. Eriwa. Ekyusa bulamu bw'abantu. No. Nkugambye omulimi w'emmwanyi. You have over 2 million farmers of coffee. Bogamba tewali ayina message. Kati boogera biki? Boogera just kuyita kukubanga nze nkubuulidde nti there is a problem. Njagala owuliremu wano katono nnyo emu ku message ezoogerwa. Wano Bunyoro eno yandibadde Dubai ya Uganda. Eno bagita Oil City. Na uwema bagita Oil City ne city zeno zona bandibadde bazita Oil City. But that is just a name. Erlinya yoka. Look at the poverty. Tuise eyo yona mulabye enguudo zamwe bwezifaanana. Mulabye amalwaliro gamwe bwegafaanana. Mulabye amasomero gamwe bwegafaanana. Bingi nnyo ebizibu bingi bye twandyogeddeko. Naye ebyo singa waliwo obukulembeze obulungi. Only the oil ali wano asobola okusolvinga ebizibu byonna. Tagamba our oil. Tagamba the oil of the people of Uganda. Tagamba the oil of the people of Bunyoro. Agamba my oil. Njagala okubabulira mikwano gyange until neba bandibadde nga bawa only 10%. Ezo zandibadde percentage ntono nnyo for the people of here. Nene 10% tebagibawa. Bagamba 1% ate nayo tebagibawa ate tebagenda kugibawa. Era ng'ogamba nti emesegi nafu. Kati kankubuulire obutamanya kibi nnyo. Kibi nnyo omuntu okubanga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda.
However, communities will get loyalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%. Golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola. Guba gukola nga bwe yakirabawa. Tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil. Kubanga olina production sharing agreement. Olaba obutasoma nti kintu kibi nnyo. Bino beyogereta Kibi nnyo obutasoma, I'm telling you. Kibi nnyo obutasoma. First of all, amafuta gano from extraction waliwo abajja ne bakola exploration. Bwe bakola exploration ne batunza bana bagenda okukola upstream. Upstream be bagenda ogasima. Total ne sino. Kakati goli mu kugaba 10% of what percentage? Of what percent? Oyo omuntu eteranga mu studio wano. Chovola mwatukola bubyo butafuna. Yagambye singa bunyoro. Tamanyi. Eringa Dubai. Tamanyi. Anti because tamanyi. Amafuta balina. Ne government tebawako wadde 10%. Bayita village excitement. Ani. Yeke nyini eyakyogedde mwami Kyagulanyi alina village excitement. One, tali knowledgeable. Endagaano efuga amafuta eri governed by the production sharing agreements ze mwasayininga ne Sinoko n'endala nga temune extracting amafuta. Soko osome production sharing agreement esoma ki? Tandikira ku tteeka lya Uganda ligamba ki? Ekisooka minerals oba ziriwa oba ziri mu Buganda oba ziri mu Bunyoro zirina ku benefiting abanna Uganda ffenna wamu. Si Bunyoro yokka. Rule number 1. However, to the host communities muziwa kye tuyita loyalties. Nkulaba. Loyalties mu nsi yonna tezirina we ziri 10%. Ziri ku mmeka? Zitandikira ku 0% to 1%. Kuba loyalty kitegeeza nkuddizaayo kakanzu ya omwami nga ali ku kitundu kino. Kubanga gwe mukuza. Twasima amaki? Amafuta. Ate ezo tezijja wa muntu sekinoomu. Ziragawa. Kakati abagaye nti obugagga mwandibulabye wano. Yes, that is why they made an airport. That is why they made oil roads. Naye kati bino biva first of all mu kubeera nga muntu tamanyi. Bino yogedde kubanga bw'omala okugaba 10% mu production sharing agreement Uganda ebeesigaza ki? Bakubireko mu ngalo emitwe egyo. Singa agaba 10% ya Bunyoro. Uganda eba terina. Kubanga yo percentage ya Uganda yonna eri ki? Eri meka. Buli baro bwe kuba aka 100%. Sasula akaba pipeline. To off-take okwevacuating amafuta. Kutuka It is the etanga. percentage of this barrel. 2. Osasuleka abagasimi. Ulire ngalabi. Osigazaawo 30%. Ku 30% ogambye ogyeko 10%. Ojiwadde abe Bunyoro. Bakubire omutwe ogwo muba mulimu ki? Uganda yonna esigazaawo 20%. Takimanyi. Look at the law that we made. The law talks about sente zinaavanga mafuta za infrastructure mu ggwanga lyonna. Kakati ono abagambi nti amafuta ga Uganda yonna. Owulira obagambi nti amafuta ga Uganda gonna babaweeko 10%. Tonnaba na gasima. Naye ate same person yagaa nti tegajja kukola ki? Kusimibwa. Noonya gundi eyo. Kilipu eyo. Yagamba tebajja gasima. Noonya kilipu eyo. Tugende maaso nga bwe nginoonya wano. Ono yagamba mu Uganda amafuta temujja kukola ki? Village excitement eri slavery mentality. Kakati yagamba nti temujja gasima. Yajja abaga nti muyina amafuta mangi. No, amafuta gali mu Uganda. Proven reserves jeziri Bunyoro eyo Kingfisher. Endala ziri akyoli. Noya. Kakati bwe tunaga nti kati 10% ogiwadde Bunyoro, 10% obawadde akyoli, 10% ogawadde Teesawala we gasigadde, abalala mpulidde nga damu abalala kakanyiza omukulembeze ono. Omuntu ng'oyo teweewunyanga zze wano naga muwa omusolo 30% edde wano wokka. Okitegedde kubanga ne bw'obadde owulira ng'abantu bagamba nti message kintu kikulu nnyo. Ate bannange temugezesanga ggwanga kubanga omuntu buli bw'abanga tamanyi. It's a very dangerous thing. Kubanga ekijja omuntu ebunyoro mbwavu si mafuta. Kakati kankuwa example. Ekyakulakulanya Dubai mafuta. Ki?
tax policy enkola entuufu ez'okusoloozamu omusolo era bo bagamba we did not rely on oil alone because it would be dangerous amafuta gaggwawo it is a depletable commodity ogambye bino ebyogedde tasomye kuba tamanyi kuba wandisoose kusituka not to excite the public noga nti bassebo ne bannyabo bwe ntuuse wano mu butuufu ndabyewo obwavu naye abantu ba wano muli makasooli abeekagadi tie namba 2 musobola okulima emmwanyi namba 3 amafuta bwe ganaaba gatuuse twakkaanya under the law nti gagenda kujja ku infrastructure ng'okukola enguudo tunaatandikira ku zino ez'ewammwe tunaatandikira ku malwaliro ag'ewammwe naye Uganda bw'ogibuuza nti yakafuna revenue mmeka mu mafuta other than the $400 million ze mwafuna mwakafuna ziriwo because revenue mugenda gifuna based on the barrel you're going to pump out naye bano nga naye y'omu ku bennyini be baali bawakanya pipeline bw'omala okusima amafuta emmotoka egatambuza ogafulumya bagiyita ki crude oil pipeline gye bayita EACOP ono yagiwakanya naga temujja gasimu yalina ensonga ze tayina basooke baliyirira abantu okugenda okuyita tayina abantu bonna babaliyirira omuzungu yali takwagala kupampinga out mafuta osigale ng'olya looni zino kakati nze nyina bye sifaultinga mu gavumenti olw'okutegeera kuba nasoma eyo chapter nagisomako najja wano nenkusomera mu mining started with the first tin mine opened up in Ntungamu 1925 oyo akimanyi tin endala mine eyali eya tin yali bijodolo ekabaale mumwajja ekigambo babijodolo buli bwobeera nga leadership mugenda kuteekayo bagezesa omuntu atatya kuswala nagamba nti ekigambo nakyogedde ku luno ngenda kiddamu oba nkifuule Dubai is not developing because of the oil kyovola banti buli nsi egisomerako kyagula nkyogamba agezesa positioning ali mugezesa era kitaawe w'abano ba Sheikh Maktoum wosoma akatabo ka Sheikh Maktoum agamba ours was never reliance on oil kubanga Dubai yayina oil niwe twagiweera obuyambi nga Uganda so it was their strategic positioning to okusala omusolo nefuuka a re-export center market a center for re-export kiri kye nali nkugamba nti twogere ku reduction of taxes boost production from our local people lower interest rates abantu kwe beewolera abantu beekagadi bo bamanyi ekyokukola tu omuntu weekagadi amaze okulima emmwanyi amaze okulima kasooliwe muwe dry eyo gye gambye obutasoma n'obutamanya busumbuwa nnyo omuntu naddala bw'avaayo okwogera ku ekyo kyatamanyi so ku ekyo bwe mba nga ba Max aba batafunyeewo kabonero kyekyo lwaki nze nali mpushinga nnyo tufune presidential debate kuba awo wennyini oli wamuganira nti jjayo calculator tie production sharing agreement egamba ki olabe bw'atatunula mbire yo yennyini tagimanyi kyegamba takimanyi byekikolwako takimanyi ng'omugamba amala okutematema nti kati gaba 10% amala okutematema okugaba 10% kakate wakyaliwo ng'omugamba asoma production sharing agreement eyo yennyini nti eri revocable nti ate eri ti kati obadde ogamba bagabiraki kyova olaba nti mu nsi ezaakulaakulana baleetawo abantu abakola fact checking fact checking ba fact checkers ye muntu ajja n'agaa nti wano ono yalimbye kakati eyo yalimbye first of all lwaki abantu bagambye nti campaign zibadde boring the lack of a message temuli ematiza badde wano n'enkubalira negaa nti the cost ekola solar dryers eri bweti era improvement gyekola eri bweti nti atunda emmwanyi embisi kira agitunda ku 2,000 wakati wa 2,000 ne 2,100 oba 200 naye atunda enkalu kibooko azitunda wakati w'1,450 paka ku 1,550 okusinziira kwani akuguze kale n'okugenda waggulu
naye ng'ekyawula process eno kwe kubeera ng'omuntu alina waazikaliza. Ono akaliza ku nkuba, olumu tezikaze bulungi, abamu bazinoga nto, abamu bakoze bwe bati ne bwe bati. Quality eya yield n'ebeera ng'ekendeera. So mu byo byonna kiteekinga omuntu okufuna okumanya okwo n'okwolesebwa the mission ndi at every sub county bw'oba ogenze tugeze President Museveni bwe yabadde Adjumani, what do the people of Adjumani produce? The preoccupation of a head of state should have been talking about what the people in that constituency produce, how can you improve it, and how can you make it of benefit to them. Kakati bw'ogenda Adjumani njagala nkuwemu katono nnyo ku president nga ali Adjumani ebimu ku byeyogeddeko. But the group from Acholi also added that yes, the case, Acholi's case is different from Lango and Teso because the war was there for a long time, and that therefore while restocking for all the households should go on, the one-off compensation should also not be forgotten. So I have written to the government because I'm busy campaigning. I've written to the Prime Minister to call cabinet and discuss this and see how to move it forward. But I'm very glad there is a minimum agreement on the household restocking 555. Then we are studying the other one of the differentiation of Acholi, different from the other areas, which will be studied. Oyo President Museveni ngagamba bagenda kola compensation eri abalala abafiirwa ente. Yes, n'ente zonna ezafiira mu lutalo. Kati omuntu yenna ayogera ku household income aba ayogera message erimu amagezi. Wabula sinaba ku exploringa message ya Mwami Museveni kugitwala in depth kuba nayo sinnagiwulira. Yes, ayogera ku household, it augurs with what I'm talking about, but household income eno gyayagala ku improving, ayagala kuwa buli maka nte restocking kubanga abo baali balunzi mu Adjumani naye ate basobola okulima. Nti olwaleero njagala oteekewo kino wammanga. One of the biggest exports America gyeyina ng'esobola n'okuliisa Uganda nga bisobola okukula mu Northern Uganda ye soya bean. America abalimi baayo babadde baweereza soya bean e China ewererako ddala obuwumbi 21. Soya bean akulira ndowooza ennaku 10 nga mu 8 kebera gestation period ya soya bean. Soya bean tusobola okumulimira ddala bulungi no mu Northern Uganda yonna okutwala eyo ya Adjumani yingira yonna ne bwe twandigenze ne mu Congo ne tupangisayo ettaka nga tulima soya bean. Abantu ne bakyusa obulamu kubanga nkutegeezezza nti olwaleero mu nsonga enkulu President Donald Trump zagenda okudiscussinga mu ne Xi Jinping kwe kulaba nga soya bean abadde ava mu balimi ba America China emukkiriza okumutwala. Mu production ey'ebiriisa, mu production eya animal feeds, mu production ey'ebimu ku biri mu pharmaceuticals n'ebirala ng'ebigeza n'ebirala. Tumbe ensonga eno honale. Mu nsonga eno eya message njagala nnyo nsonga eno nkulu nnyo. Nti if Uganda's arable land eteereddwa to useful production, buli maka ne gabeera nga kalina gasobola okuproducing. Singa okubyamu nti Uganda ina households wakati wa 9,000,000 ne 10,000,000. Katugambe nti ezirina ettaka ziri 5,000,000. Jayo calculator kuba ebintu bya njagalo gyeyo nga bw'osoma. Ali eyo asome. Nti singa buli maka ga Uganda Mungu atusaasira ne gaba nga gasobola okuyingiza $5,000 ejja dola. $5,000 ejja dola buli mwaka. Mu kyo nga zisobola kuva mu ki. Ekisooka nti bwe ba tugeze nkuwa buwi ration estimate. Nti buli household muzine 5,000,000 bwe ziba nga zisobola okukozesa yiika nnya 4 acre model oba 5 acre model ne zibaako n'emmwanyi n'abaako n'ente n'abaako n'enkoko n'abaako ne soya bean asobola okukulira mu mmwanyi oba ebitooke naki aba asobola okuyingiza $1,100,000 $1,100,000 egyo $5,000 ejja dola. Bw'okubyamu abantu $5,000,000 kitegeeza Uganda ebeeyingiza obuwumbi mu production yokka
$250 billion. Olwo Uganda ebeefuuse middle income country just from production. Bw'oyongerako nti value addition ng'eyingiddemu private sector, value addition nti bano boogambye nti nkaza nkolamu obuwunga, nkolamu obuugi, nkolamu amata agava mu soya, nkolamu bino byonna ebiriisa naki nti bw'ojjawo ekyo kyokka nga tonnagenda ku fishing kiri kye nali nkugamba ekyennuuni ne tujjamu obuwumbi bwa $, mu agricultural production from a household level obusobola okututwala mu buwumbi bwa $, obuwumbi 400. Olwo Uganda ebeegenze mu nsi babinywera. Bwe tusinga Uganda ehitinga exports nga zivira ddala just mu agricultural products zokka, both to the region and outside the region, ezigendera mu buwumbi bwa $100 bimeka? 3. Ojja kwekanga nga $, gy'obadde onoonya. Nakati wana abantu babadde baga nti onalebo $, ng'egwa nembaga olwo kitegeeza Uganda exportingamu $, weegwa. Buli $, bwegwa munna Uganda kitegeeza obugagga bweyongera. Era tulwane ennyo $, egwe. Ate abalala baagala erinnye ofunemu ki? Erinnye ofunemu ki? Bwegwa. Buli bwegwa Uganda shilingi neefuna amaanyi. Kitegeeza shilingi ya Uganda by'obadde oguza kye tulikola real income. Nti ebintu bw'obadde ogula ng'ogula kankugereze nti ogula ebintu bya miliyoni mu miliyoni nga $, ojjamu 2. Oba ntegedde kyekana nti ebintu bw'oba obadde ogula bitonoko kati ogula bingiko bw'oba obadde obisuubula bwe. $, bwegwa. $, buli bwegwa. Abadde agula emmotoka ku miliyoni 4. $, bwe bagga nti egudde ng'omutwalo gwa $, gw'obadde ogulamu emmotoka ng'ebadde ku miliyoni 37. Kakati ne bagga nti kati omutwalo gwa $, gwa miliyoni 34. Ani aba afunyemu? Oba ofisizaako mmeka? Bafisizaako 3. Awo Uganda beeyongedde okusituka. Tulwane ennyo $, eno wulira $, eno we export mo gye bayita balance of payment oba balance of trade byoweereza physically ne payments zofuna. Uganda tusike nnyo $, nga bagula wano $, tube nga siffe tugirulunkanira nga be balulunkanira shilingi eya wano nga batuweereza $, nnyingi ne tubeera ne excess. Buli bwe tubeera nazo mu excess kitegeeza demand ebe esobola kwega supply ebe exceedinga demand kuffe. Mucho mu ekyo bw'olisanga $, ngeze ku 1,500 neddayo ku 1,000 kitegeeza bwe nkuwa omusaala gwa miliyoni 1 mba nkuwadde $, mmeka? $100. Kitegeeza miliyoni 1 ejja kuba ezitowa. Njagala tuvuge Uganda etuuke ku productive level ng'esobola okukola exports za buwumbi bwa $400 bimeka? Ekyo kyaliko President Museveni agamba mu kisanja ekijja. Simanyi nkubuulidde ku kyayogera. Agala obumbi 5 bwa $. Nze luli nali wano nga bwe tukola household production tuba tukatinze ku unemployment kitegeeza abantu ba employingiraawo kyova olaba tiffe twakuliyetinga farmers league. Bwe tumala okukola ekyo bwana Kagogwenzi bw'omala okuimproving ekyo olwo ogenda mu production ya bino pharmaceuticals, business tourism. Ompulira? Nkulaba. Business tourism. Abulambuzi bwokka. Nti gwe teweewuunye nti omulambuzi akeera olwaleero ng'ekimututte Dubai kulaba musenyu na Burj Khalifa neffe nga buli kimu Mungu yakituwa. Webiri wano. Emisoto emingi, obunyonyi obungi, gattako n'abantu bennyini. Nzikiriza ampuliriza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Nkutwaleko ulire bubaka buno nzije katono nnyo honale bawulira mu bigambo bino. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone wherever you are. My name is Sekai Solomon Kapala Chakulani, and today I will be talking about the late retired Major John Kasora's book, Betrayed by My Leader. Betrayed by My Leader takes us through the late retired Major John Kasora's life in the Bush War and how his leader, Yoweri Kaguta Museveni,
betrayed his principles over time. Jako. Wabiwulidde. Please. Wabirabye. Ndireve discussing abubaka bwa Donald Trump bwachi. Don't bring that nonsense ku national TV. What value oya ina value kijayongera ku gwanga. Bino ayogedde nonsense. Rubbish. Jako. Wabiwulidde. So today one to discuss. Badde njagala ensewulire ebigambo bino. Don't promote rubbish nawe. Boba wabiwulidde bitegeeza ki? Rubbish saawulidde. Seetaaga na kuwulira. What value? You want me to discuss someone's son? One, nsobola okwogera ebigambo ne bidemoralizing omwana oyo for his entire life. Don't bring him to public domain. Nkwegayiridde. Protect that child. Yadayogera ku government ya Uganda. No, protect him. Protect that young man from politics. Annyonnyola ekifaananyi kya Uganda bwe kiri olwaleero ne bwe kyandibadde. Yeebale nnyo, don't discuss that young man. Don't push a bogus agenda. Ndi mu kwogera ku bintu ebikola amakulu. You want me to discuss that young man as an individual? Rubbish. Byayogedde. No. Discussing an individual who is inconsequential. Of what consequence is he? Is he a policy maker? No. Ne So, munna Uganda. what are you trying to say? Alaba ebintu nga Don't bwabiraba. tell me rubbish naawe toleeta bintu bitali mu magezi mu programu yaffe gye tulimu. Tebiri mu magezi. Tebiri. Don't bring, please. Twogera ku presidential manifestos. You're bringing a younger man who has just finished his adolescence of 20 talking about certain issues. Why would you want me to discuss him? Nali wano nenkugamba okuganze si discussing a CDF. Sali wano nenkugamba. Let's discuss policies. Kakati enkya ojja kuŋŋamba ngenda kuleetera omwana w'omuyimbi gundi. Oba kati oŋŋambe nti Alpha Sali yayogedde bw'ati. Mubirize mu programu zammwe ezagundi simanya music kabalukidde bwanno. Ensi etudde ewuliriza. Ewuliriza presidential aspirations. Of what value is that? Omulimi njagala ombulira atudde mu wino. Olwaleero ayagala kutunda bintu bi. Omuntu gwe bakwatidde emaali. That's why abantu bali mu kugamba nti tuli mu campaign etali muki. Ne tutandise okwogera twogera on how we boost the even naye agamba nti Uganda is bleeding. Abantu bali mu nnaku bali mu bwavu. Funa bato banne bajje ba discussing ebyo. Jafunayo obwana bwa Nasaraawo obwa primary oleetewo programu y'abato. Ani yali agikola omugenzi ani Nakabuubi mama wange kitalo nnyo bambya omulemerembe Mungu amuumuze omukyalo oyo nani abato babirowooza batya eyo programu y'abato. Nze sirireve discussing ebyo. No. Save that child. Because my criticism and scrutiny is much bigger. Omwana tomuteekako mugugu ogwo. naye yakkiriza ogwetikka. It's okay. I've never told chojja funayo obwana obuli mu second lwawo n'obulalala n'obuhano obutototo bujje bu discussing a program. Kakati bino bye tulina okwogerako trade war between China ne America mu geopolitics ereeta watch. The strength of the shilling now versus the dollar. How do we improve household income? Omulimi ali eyo alinda dryer. Okuimproving income ye ng'omuteerako message n'omuntu ajjako bujja radio nakakati bulira bye bazzeemu yayingidde mu kyatategeera. Saagala kwogera muleke. Save the young man. Is our child. Ampuliriza tuli ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. It's not good nkukulira. Save the young man. Okay. No intellectual saako gyaba ayingiddemu nnene nnyo. Ky'ovola n'omupiira bateekayo anda gundi. Kati ne politics tekeyo anda. Bweri. Ogambe tugitumbe programu y'abato. Y'abato. Mujja giteekanga mufunayo Sunday. Abato mubiraba mutya. Kale nawulidde gundi ne gundi. Yes. Nabo ne bawa ebirowoozo byabwe si bibi. But there is a fora mubiina okwatibwa. Mukulembeze ki gw'oyinza okusemba okudda mu bigere ebyo mu Kampala Central? Bagende beewandiise. Tuyinawo abaagala kati. Bagende beewandiise. Tuyinawo Lubongoya, tuyinawo
Misa Kabanda, waliwo ne Muteesa Asira, tuyinawo Natuhwera Fiona, Aida Nakuya, Muteesa Asira n'abalala bangi. Ani gwenza okusemba okudda mbigere ebyo? Bonna ojja kubaleeta wano obawulirize, ne ecological part ojja kulaba owaayo gwe n'abeereese, nammwe muwulirize buli omu. So give all of them chance, ate abantu basalewo. Because people must decide. People must decide who the best candidate is for them. It's not my choice. For me as a leader, Ngabwe Nagamba, I stand by my word. Retirement is what is my commitment to the people. And at least Africa now has a leader who says his word. Nachibererako. Nze nalabya abantu ajika tulete sente katukole kino. We must stand by our word. So let's push the knowledge gap. Tujiweko ne kubalala nabo be exercising obumanyi bwabwe. Yeah, and that is how things must be done. We might not have been nominated for president, but we are here to serve our nation in different capacities. Nja kwongera okusponsoring abaana bembadde sponsoring nga bwe mbagambye ate n'ekibuga kakirabe ku leader omulala. Nze my skilling program ey'abaana abali mu secondary will take off. I think immediately nga bamaze okufuna holidays okubasomesa engineering, mechanics, ne plumbing at a low skill level, okusooka okufuna skills ezo. Then slowly as we build on, nze kangende nwano kuzimba human resource and building our solidarity fund. Where buli omu wajjanga okuteeka sente, then we help people. Buli omu buli ajjeewo capital. But how do we help these people slowly? Nti nkitegedde ekifuza Africa. Why we are not on the table is that we are not economically emancipated. Kwentandikidde ku slavery, nti bakutwalanga lwa bwavu, nga bakulekozeseza omukulembeze atamanyi, then gwe n'oggwerayo. Today, the battle eriwo wakati w'amawanga nti owulira America Rwanda ne China. Biafuna. Two, who controls the world's power supply? China producing amasanyalaze 30% of the world's power. Ensi egenda controlling zinne waajo magezi power production. Gwe ready ene sobola cooperating nga temina amasanyalaze. Tekisoboka. Meaning let's produce enough power, let's produce enough brains to do this. Netogenda kuleta muntu wa kibogwa yogera nga atategeera, yogera nga awunze, byayogera tabimanyi. Tasosa bisomako. Ensi tesobola kula, ensi tekula bwetu. By the way, abamu balina mu kwebuuza oba abaddugavu baali ready for democracy. And whether it's the best model of developing Africa. Kwabwe otunulira China, leaders are selected on meritocracy. Sinti byakalulu batula wali ne baga nti Kagogwe gwotusinga mu kino. Foreign. Ne bayimirira ne baga nti Kagogwe tukulembere mu nsonga eno, otutambuze otujje wano, otutambuze otuse wano. That is why you see China eri competitive to this level. Ezo Asian countries ezisinga za adopting radical policies kubanga omuntu wa wano ateeka okubanga yeetaagamu omukulembeze omukambwe amugaa no, this is nonsense, stop it, tukole kino. Someone must be bold enough okugamba abaddugavu no, tosobola kupama mukaveera n'okasuka muki mumwala. There must be repercussion. Baguzibikira ate n'oyomba. Olina atambulira butambulizi muddo n'aniiginira muddo. Ffe tutambulidde muddo nga mu nsi ki. Kasasiro omwefulumizo muteeke ku gate. Bamukime nti buli lwakuna. Pap. We must have some levels of sanity. Tuteeka okubeera n'abakulembeze abakambe muga no, this is wrong, this is right. Atona aliko bwakambuwalanga muyomba. Ani yayombako? Nze siyombangako muntu lwakambuwala no. Kasitoba nga kyoliko kituufu. That's why I call right and wrong. Abakutte ensonga za byabufuzi n'ebirala. Ntomujjaako right ye to bail. That is wrong. Nate tetuyinza kugamba nti omuntu y'omu agenda afuke ku kkubo tiriisa alabawo n'akapande tofuka wano
fine mitwalo 5 naye nyinyi nagenda n'atiirisa ampuliriza muteekewo public toilets mbitundu kubanga omuntu atambula ayina ekyetaago atambula okuva ku ssaawa ya Queen agenda paka ekibuye musajja mulwadde wa sukaali find public convenience omuntu ono wamalira ekyetaago kye n'atambula n'akola ki Honorable nga tumaliriza waliwo wano Emma Owebuyiko yabuuzizza nti opposition singe wangula asinzidde ku byaliwo mu 2021 yagamba nti opposition yawangula mu 2021 kyokka ne batagirangirira naye yagamba singa ku mulundi guno opposition egira ewangula Muzeeyi Museveni anaavaako kibuuzo kya Emma Owebuyikwe nange ninga Emma ekyo simanyi no one is too tall to see the future simanyi Tomanyi. I don't know is also an answer okay golooza nze nzaali mutwegwe yanaalangirirawo ogwa Museveni ogw'oby ababaka zo nga kizibu nnyo naye simanyi mbwe bitambula kati olaba ki kati nga bwe bitambula olaba ki bw'otunuulira of course rallies do not depict strength but I saw they are a show of apparent attractiveness and message towards the people that want to receive it. Of course olaba nti Museveni's rallies are extremely huge ate azikuba constituency per constituency and that one we must note averaging abantu omutwalo gumu kitundu mutwalo gumu n'ekitundu every constituency simanyi bw'oba obalamu nga constituencies ziringa 3 if he averages that kitegeeza ayinza okuba akalinze message to about 3 million people ate bana balala za mwami Kyagulanyi averaging 15,000 to 8,000 not in every constituency in every district kuba agezaako kuba mu district bwagenda constituency wise zidwindolinga they are not that big but there is presence. Okay. You cannot shift that mind to say that there is no presence. Though ntono, it's not huge and humongous. President Museveni is really doing massive rallies in every constituency. In every constituency and not in every district. Yes, in every district na yakuba constituency per constituency. Of course, that is due to logistics. Aina logistics nyingi. Aina center, aina presence, there are structures already there. So at the end of the day you can see that means ajja kuba present in every constituency and which shows NRM is likely to regain a majority in parliament. Okay. There is no question about that. You can see it. Nafa ababadde bagezaako you can see it is insurmountably impossible. Buli mu candidate sebo abamu bakusaba ssente okwesimbawo. Onompa simanyezo okwesimbawo nga muga stupid nkuwaza ati. Gwali ogenda okwesimbawo wali tomanyi nti wali akalu. Mbunsasulira nomination fee. Honorable Tisibula batuwuliriza. Sisobola kusa ulira era dawulidde ya nze teri ataina nomination fee weeraba. Ate nkuwaza ati. Obagobye. Nkuwaza ati gwali ogenda okwesimbawo wali tonakuŋŋanya ziku. Nalabye aba DF excuse endala gye bawadde bagamba nti ssente ze bandikozesezza mu campaign za president bagenda kuziwa ababaka beewandiise ate n'okunoonya akalulu. Abo tuboozayoza. Naye ng'ebigambo ebyasoose waggulu. Naye omubaka bw'oba oli wamu wa ssente. Ez'okwewandiisa kitegeeza n'ez'okunoonya akalulu taziina. N'ebigambo ebyasoose waggulu byadde bigamba nti tebasobola kugenda mu kalulu nga tebakoze ennongoosereza mu mateeka. That's okay. Of course ennongoosereza tezigenda kubaawo. Kakati kiri eribbo abantu bajja kuba auditinga. Naye ku kino kye bagambye nti ekyokuwa omuntu ssente. That's within their prerogative. Naye omubaka gw'oli mu kuwa ssente ez'okunoonya ez'okwewandiisa kakati akakasa atya nti anaafuna ez'okkakuuma kubanga omuntu abeera ne polling stations 2 oba 150 ku buli polling station teekako beagenti 2 obawe ekyemisana bakuumira akalulu kitegeeza era yeetaaga miliyoni wakati w'5 ne 10 n'okuba deploying ozikuuma kakati omuwadde ez'okwewandiisa ate omuwe ez'okkanoonya ate omuwe n'ez'okkakuuma bakubireko mu ngalo. Ampuliriza odako olwaleero. It will be difficult. Honorable tukomyawo. Wabon tegedde sibanenya and I don't want to shift any blame to a party. Okay. Nze mbebaza that is good, congratulations to them. Nze sisobola
sina busobozi obwo. I might not have that financial muscle. Oba abantu baffe baga nti tuzijje mu fandi yaffe enaabayamba nga bali mbizibu ate tuziwe bana bagenda okwewandiisa tubayamba okukabanoonyeza tubayamba okukabakuumira ate etegese tojja kitegeeza teweetegese. Wabale nnyo balire ddala ye God bless you. President Muhammad Nsereko wa Ecological Party atengerayo mbaka wa Kampala Central. Kulokubira olujja tujja kwongera okumulungula ensonga. Class olunaku olwaleero twagala tugikomya awo. Nze Kagogwe Fulgencio Peterson kumata kumira mpera katugende mu mawulire g'oluzungu.